Okuva Gen. Charles Gonzalo yalabikako ku kitebe kya poliisi e Naggulu okunnyonnyola ku bigambibwa nti yakuba omusirikale wa traffic Esther Namaganda wabaddewo okwebuuza w'ensonga zino we zituuse. Olwaleero ayogerera poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeezezza nga ssaabawabi wa gavumenti bw'aliko ebirala by'ayagala biteebwe mu fayiro ya Charles Gonza. Fayiro ye ne ziri endala zaagende wa DPP yatusabye tufune abajulizi babiri abeetengeredde okwongereza kwabo be twali twafuna era aba Special Investigations Unit ekyo bakikulembeddemu fayiro yakuma olunaku 2 emabega so nsuubira wakati mu wiiki eno bajja kusobola okuzzayo fayiro ate tulabe kyekiddirira. Amawulire gategeezezza olwaleero nga ssaabawabi wa gavumenti bwe yakkiriziganya n'ekyokuvunaana Major Gen. Matayo Charles Gonza olw'ebyo ebyaliwo. Bino byonna byaddirira oluvannyuma olw'akatambi akaafuluma nga kalaga abakuumi ba Charles Gonza nga bakutte Namaganda amataayi. So Namaganda yategeeza nga Charles Gonza bwe yamuwujja empi 2. Mu ngeri endala, poliisi etegeezezza ng'amagye agabadde gakuuma ebitundu bwe gagenda okuddayo mu nkambi okukola egyago oluvannyuma lw'aba LDU abagenda okutendekebwa okukuuma ebyalo okutongozebwa. Engeri aba LDU gye baafulumye bagenda kutuyamba naddala mu bibuga okukendeeza ku bumenyi bw'amateeka. Ekirungi nti tubadde tukolagana n'amagye era wabaddewo enjawulo, so tusuubira nti bajja kusobola okuzibikira ekituli ekinaaba kirekeddwa ab'amagye nga bazzeeyo mu mirimu gyabwe egy'obutongole. Aba LDU abagenda okukuuma ebyalo abasoba mu 600 baasiibuddwa wiiki ewedde. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.